ebya Vailota tebinaggwa munange bamukubye munange ate oluyi eside eno wuno munange chicken wuno akakasiza eside eno uli ate munange ate byayogedde era nga ku side emu munange era mu kifo kyekimu ate wali Vailota munange side eno ate balikinseko wali apu ne mwana mulenzi munange ate palaso eside eno lengera munange ekiri eno era nga sigena kubeera nga nkulwisaawo ngenda kusaba video jimpe like obeera nga tonaba kusubscribinga nakyo okikolere ddala ngenda kubeera nga ntandika munange wali n'ensonga munange ate eza Vailota eside eno kakati nno munange amawulire agabadde gagenda mu maaso wali akatambi kabadde ka confusinze munange abantu abamu babadde beebuuza bagamba nti nno naye ono abadde Gloria Bugi yakubye mwana mulenzi munange wali Vailota oluyisi nziggu abadde munange oba Shailota wa Vailota munange nga byonna munange nga tebabitegeera eside eno kakati nno munange era nga bolengera munange akatambi ako akabadde kagetenga Vailo kansooke nkakulageko ko katonaawo ate ndyoke ate nkulageko ko wano ate chicken byakakasa ate njijaawo maaso ne Palaso kosa ne Vailota. Boy kityo nno era nga bwolabye munange akatambi ako nga bwokalabye katwedingire ddala ate ku mikutu munange ate ekyenjawulo kati wali munange chicken n'avaayo munange abadde alina byayogera munange side eno byazudde eside eno katusooke tuwulire ate mwana chicken biki munange ate byagamba eside eno katono nnyo ate ndyoke enkoze. Vailota mu mawulire ge tulinawo Vailota ng'akyalindirira ekivulu kye Dubai waliwo ka video akasatulating ate Vailota ng'ali ne Gloria Bugi oyo muwala gwe mulaba afeesinze side eno oyo Gloria Bugi nenga Vailota mu ka video alaga munyivu nnyo twagala okumanya Gloria Bugi kiki kye yakoze Vailota kubanga katambi kalaga Vailota nga munyivu in fact Bugi yawonye buwonyi n'empiza abadde zigenda kumulya Vailota bamuvumye bayinza oba bamumye bisoboza musajja wange n'anyiiga so Gloria Bugi in fact kyazze kityo okubanga beesanze mu ruumu yeemu kiki ekyaletedde Vailota okunyiiga ne Gloria Bugi twagala kunoonyako ku njuyi zombi kubanga katambi ko kasatulating kamakinze rounds wano ku internet era nammwe mukanoonyeko video nga bwe mugiraba abali okumpi ne Vailota mikwano gye musobola otubuulira Bugi yamukoze eki atulabe kimafiya wabanga Bugi ye mutuufu Vailota yamukoze eki atulabe kimafiya nkugambye nga obyolidde munange ate sibyankunakamo naye nga ngenda kubeera nga ate nga nkujjawoko wano era nkutegeezeeko naye wali era munange obutambi bubadde bukyakofiizinga abantu kubanga imbu ekizimbe kye yabaddeko era nga bw'okirabaawo yabadde ne mwana mulenzi munange wali Palaso nga basinkanye wali ne basooka ne beewako Cows aga era nga bwolengera munange akatambi nga bwokalengera I think ndowooza ekizimbe ndowooza oba okirengera kyagala ofaanamuko nawali we babadde ne mwana muwala munnaye nga ali mukuba oluyi era nga bwolaba munnange era ndowooza n'engoye oziraba enkofiira ndowooza ogiraba ate muganda wange gwe alaba Jamina Tiogi era nga ku side yemu Vailota nadde eno munnaye ng'ali mu enjoyment bitya wali wonna nkugambye nti nno mu kifo kyekimu eside eno katono nnyo bwe nti. Bwekityo nno munange ate bwekitambudde bwe nti munange era bwenkebeddeko ku bantu bano ngenda kusaba video jimpe like bubeera nga tonaba ate kusubscribinga nakyo kikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne video endala katono nnyo bwe nti.